okubabuulira nti mu kaseera kano buli omu kaateetegekera. Tosaba bintu bitaliiwo waka by'omanyidde ddala nti omusajja tajja kubisobola. Tewaliwo kikusabisa nnyama, ngege, nkoko, biki. Bw'oba nga waliwo bijanjaalo, fumba ekijanjaalo bulungi, okiteekemu ebirungo byonna, muli ekijanjaalo kibeere ng'enkoko. Naye temusaba bintu bigenda kubaleetera basajja kubasamba, kubanga omusajja ojja kumusaba ebintu nga tabirina, olutalo olutandikiraawo. N'olwekyo mbeekesa okusaba ebintu ebitaliiwo. Ate njagala okubasaba n'ekirala muve mu masimu g'abasajja kubanga nakyo nakirabye. Waliwo abaalwanye nga okulwana okwo kuviira ddala ku ssimu bazikebedde kuba kati buli omu ayagala okumanya kiki ekibadde kigenda maaso. Omuntu bw'aba alina omuntu we nga tamukubuulidde kakkana tonoonya by'otasobole. Kati ku bahaji abalina abahajati abangi nga lockdown yakusanga waka ewa hajati omu, hajati omulala oba omukyalo omulala alina abaana, beera mukakamu haji gyali ajja kudda. Beera mukakamu, stress togiteeka ku baana, tokuba baana. Nawe haji gy'oli making sure okuba akasimu okuwuliza abantu bo bwe bali era obeere ng'obasindikira essente ez'okulya kubanga obwo buvunaanyizibwa bwo. Naye abakyala make yourselves busy mu kaseera kano. Twefuule busy nnyo, tulongoose eyo yonna yonna wansi mu bitanda, tulongoose abaana engoye, tutunulire mu baana mu bitabo, tubeere nga twefuula busy ekiro tusobole okwebaka ate bucce paka lockdown lwenekola ki lwenegwako. Mwebale nnyo.